yo abazole yalo bamyaka a fresh kid banteka yo amanya fresh kid Uganda edanga ndwalo kubategeza nti mubereko nnyo kusakata vibes ne DJ Seniabi kubale nnyo. Ladies and gentlemen, tuli ku Sakata Vibes. Twabagamba Sakata Vibes yetambula ne fofota ne fefeta ne yingira mu bufo mu busonda bonna. Abasajja tubajjayo ne tubaleeta ne mubalaba namwe musobola kubanga munyimirwa ensonga zino. Ebimuzimu ze muba mumanye ezimu ze muba tamumanye ezimu ze muba temwekakasa bulungi. Abasajja mubeera ko sauce. Okitegera ekintu ekyo. Nyongero tutumirako buli omu yenna obanga olaba Sakata Vibes naddala abantu b'entebe mukola kyakabi nnyo abantu be South Africa. Big up of SN Powers Entertainment. Ogamba otya SN Powers omusajja wondi naye wano MCH gwe wali ombuuza so genda kubanga omulaba ekintu ate akiwanikire ddala ku level endala. Ntumira abali Abu Dhabi, abali Oman, abali Jordan, abali Dubai, UAE yonna abali America, abali South Africa mbatumira nnyo mugamba mutya agamba tya mukulu Slick Promoter ne Slick Promotions ogamba otya bali tambuza kintu kya SN Powers Entertainment nebaza omukulu bone manyi ga mugongo ku kamera awo ensonga webale zikwasaganya agamba kyali togwan agamba tya kyali wange omukulu Rodman King webale kwasaganya nsonga antumirako mu member ba Entebbe Music Association mwenna de kintu mwebale kiwera ddala level tuli n'omukulu wano omukulu ali multi talented wo tugamba abantu abali multi talented mubeera omuntu abakola ebintu bino abanga universal charger omukulu MC omukulu muyimbi omukulu DJ omukulu promoter omukulu ate no imam no nenda si imam mwazinyi bana bayita abakuba abakola kutu bachi abazina abamwalimu anyway byonna tugenda kubanga tubimanya nze mumanye nga MCH simanyi oba H kitegeeza ki tusanso kulaba ku Sakata Vibes kale bakulu nange nsanso nnyo basi H standing for what H omayinze sesanga hamim nediranje vakabirongo bwe owo muziro ya kakati H eyo nasala kulinya hamim nezijako H yeah ne oli bwakula tofaanana abasiramu matu ani munayo busiramu sibwandabika bwaki abusiramu bwa mwoyo solo kubanga nze kalimu naye nga siri musiramu osobola okwegwanyiza erinnya era gye bali bakalimu baani abalokole nsobola okubanga nze William naye nga ndi musiramu ate ekyo kikalubamu anti busiramu sirinnya ate oba anti obusiramu sirinnya naye okubanga gwe kalimu ate nga toli musiramu kitegeeza wali musiramu n'obuvaamu naye osigaze erinnya ate wemba sina buyingira naye ng'erinnya ndirina ekyo nakyo kibaawo oli tosobola mugaana tuli mu free world okwasaganya otya ebintu bino bonna kubanga talent ogirina okuba MC DJ omuyimbi entertainer ekituufu buli DJ alibadde MC webale kisiibo nammwe mwebali baabo bwokulya tulya ffe naffe tulya sigamba nti tetulya naye tulyako ekigero eri abasiramu bonna oba abasibi bonna oli waawulira statement erimu ekigambo ibaada kimuyamba ki ibaada gye emirimu emirungi ye ibaada okola emirimu emirungi Allah gyayagala webale nnyo webale ddala okitegedde ibaada gye emirimu emirungi Allah gyayagala lwaki osalawo okuyingira entertainment talent ne passion I'm musically talented kyovulanga I can sing, I can dance, I can speak on the microphone, I can mix music, and I can analyze music. Tulaba abantu abali mu entertainment ekikanga gwe baba n'amanya nga Bullet, nga Spear, n'amanya agali bwe gato agalimu Animal Wizard. Gwe liryo gwani? Maestro. Maestro yani? Maestro kitegeeza omusukulumu so bwe mankute microphone nkakasa ndi nze musukulumu waayo era teri ayinza gikozesa kunsinga njagala tuyimirire nnyo awo woyogeredde ku microphone MC yani ba MC balimu ebika bimeka ba MC balimu ebika biringa byenyiza okumenya kuba waliwo hype MC
ne wabaawo ceremonial MC, then ne tubeera MC ky'omulala. Ndowooza abalala bakyerimbikamu, waliwo comedian abeeyita ba MC. Gwogwawa. Naye nze ate nga bwe nagambye nti gwe wakyogedde, I'm multi-talented. So I can hype and I can be a ceremonial MC as I am right now. Ndi MC omwogezi ku mikolo, mu kwanjula, mbaga, graduations, parties. Ate era osobola okunsanga mu club nga mpa hype ba DJ abakabi kati nga ggwe. Yeah man. Era osobola n'okunsanga ku drive teweekanga. Yes. Yeah man. Okufuna MC ali qualified ku level yo, olina kubanga yasoma nnyo oba kitone? MC abeera talented naye n'asoma. Yeah. Kubanga tukola research. Okubeera MC omulungi olina okukola research, kubanga MC bangi ab'ettabu abali ku YouTube guno omulembe gwa digital, so olina okugenda n'olaba tutorials ezo n'oyiga n'osoma n'okomawo n'okola ekintu bye munaga wow, kino ate kiri extraordinary. So olina sigamba kusoma ku graduatinga, naye ne bw'oba oyagadde osobola, naye ekisingira ddala olina okubeera ng'oli talented. Yeah, talent yekulembera n'ozzaako biri. Kuba bw'okisoma nga toli talented kiyinza okukumenya nnyo, naye ate waliyo kati nga ffe ababikola nga tetwabisoma. Yeah man, ate netubikolera ddala bulungi osinga abakozi. Ekyo gw'okyogedde. Alright, abali ku Sakata Vibes tukyalina omuzukulu H, MCH, ate nga stroke DJ H, nze byonna muyita ye yamanyi. Atofaayo alaba bw'owulira background noise kimanye tuzze wano tuli mu office y'omusajja, ffe tugiyita embassy. Awe tumusanga wetukuŋŋanyiza ebintu oba wakuŋŋanyiza ebintu n'abisasaanya ewalala. Noise gy'owulira tuli mu town e Nakyogo. Nakyogo kye kimu ku butawuni, kye kimu ku kibuga ekikola ensi y'Entebbe. Kati bakaaba. Sebo Entebbe ensi nnamba, tulina airport, tulina State House, tulina ennyanja, tulina express. Kiki tutayina? Alo. Tulina emyalo, tulina zoo. Gwe wamwe mulina ki? Ovimba ki nga tova Ntebbe? Kyateeka buli MC alina okuba muyimbi? No, sinziira talent ye we muli meeting okoma. Yeah. Naye MC kikwatagana na ddoboozi ate nga n'okuyimba kwatagana naki. So kiringa bw'ogamba nti osobola okuwanvuya ku limitation yo n'ogamba nsijja koma kubeera MC naye kannyongereko nsobola okuyimba kasita obanga olina eddoboozi n'ebigambo ebirungi. Ofuna producer omulungi ate okuyimba olowooza kulimu kyala Fresh Kid yayimba. MC omulungi omulabira ku ki? MC omulungi omulabira ku ngeri gy'akolamu emirimu gye ng'ali ku stage, coordinating atya ne audience, era audience emufiiringa oba temufiiringa. MC omulungi yenna audience erina omufiiringa, bwe kimulema aba afuuse mubi. Buli MC alina okuba ne DJ gwakolera? Not really, kubanga kati nze ndi MC naye ebiseera ebisinga nkola na DJ Senior B. Sigamba nti lwakuba yekka yampa emirimu naye I feel so comfortable nga nkoze naye kubanga kyemuhyping okukola naye akikola. So naye nga sigamba nti buli MC alina okuba ne DJ. No, osobola okuba kati nze nagambye ndi MC wa mikolo, nkola mu kwanjula, tewaba DJ musangayo, ngenda mu parties, mu receptions, mu mbaga ez'enjawulo. So si kyateeka nti olina okuba ne DJ. MC omulungi okufuna experience olina kubanga olina myaka mingi oba mirimu mingi. MC omulungi si myaka, wabula bagamba nti practice makes perfect. So newe oba tofunye mukolo, nze newe mba sina mukolo, nzira mu kazigo kange n'enjogera ebyange nga nkola practice. Kyobola nga bwe nzija osanga nogayi sajja ono kiki atuninze eki, nze nve wange nga hype eriwa nenzija ku show neyammwe nengisitula. Lwaki ba MC muba batamiivu nnyo? Asiffe baani abatamiira? Ajje bali naye ffe tekitwetagisa kutamira. Omanyi ba artists bangi bakozesa ebitamiiza ebyo, ye ng'alowooza nti bwaba takikoze tajja kukola kintu kiri perfect oba nti atamiire yemaleko ensonyi. Naye kati ate ffe
ebyo si bye tukola. Ffe tujja nga tuli kwalaali. Nakano kankaletere ddala lwaki muba benzi? Obwenzi tobubuuza. Naye kati gwe ntawaanira ky'okubuuza. Swahaba tebamubuuza kibuuzo ekyo. Awo olumbye si swahaba, obwenzi n'okuwasa byawukana. Twawulire. Era kati omusajja alina abakazi be bananga bawoowo taba mu bwenzi. Naye ate gwe alina omu atali muwoowo oba mwenzi. Anti omulina mu mateeka. Omufumbo yenna ne oba toli musiraamu nga toli wampeta oba mu bwenzi. Abalaba sakata tujja baleetera omulamwa nga tunnyonnyola ekigambo bwenzi kubanga nange ekitegeera bulala n'abalala bakitegeera bulala. Kwolwo tujja kufuna abasiraamu babeere ku podium tufune abawuulu abenzi babeere ku podium n'abo abalina abakazi abangi nga si basiraamu. Ekintu tulabe tukikwasaganya. Okuba MC omulungi kiba ku kifo ky'okoleramu oba kiva ku gwe omuntu? Okuba MC omulungi kiva ku wakawo gwe wategese. Kubanga bwe manzija okwemusinga sooka ne mmanya ngenda mu kwanjula. Okwanjula kyetaagisa engero n'ebisoko. Bwe mba ngenda ku graduation mmanya guno mukolo gw'abasomye kyekibaayo onfuna bulungi. Oluzungu lulina okubaawo. Nina okubeera ne rafters ennungi, jokes ezinaasesa abantu. So package yo gy'otutte ku show yekufuula omulungi. So bw'oba osibye entanda ennafu bajja kukuyita waaki walunnyo. Olinako oyogedde n'ogamba nti ova ewaka nga weesetinze. Ki ekikuvuga okukola owa MC obulungi, okukola she ennungi? Ekivuga okukola she ennungi okusookera ddala passion. Okwagala okwo ne talent yange envuga nnyo n'okuba nga kyenkola nkyagala ate nga nkiwulira nkifiiringa. So kindeetera okubeera MC omulungi. Njawulo kyebeera wakati w'okubeera MC w'oku mikolo ne MC wa DJ? MC wa DJ akolera batamidde ate MC w'omukolo akolera bali soba. Kyogera teri DJ akubira batatamidde. Mpozi nga ali mu mikolo. Era oba okuba batamiire. Contribution ya MC mu music industry eri ki? Nene nnyo. Naddala ba hype MCs. Olabira ddala nga DJ atalina hype man mbutuufu abeera tafiiringa mulimo gwe. So ate n'ekirala MC naddala ku shows ng'ezo MC ate omuyimbi aneereeta ku stage munnange. MC ono MC amaanyi gayanjuliramu omuyimbi gemaanyi omuyimbi gayimbiramu. So MC bw'atawa muyimbi maanyi n'omuyimbi ku stage ajja kujja nga agabo b'abantu banantegeera oba tebantegeere. So MC akola kinene nnyo mu industry ya music naddala mu promotion eri abayimbi n'ennyimba zaabwe. Webali ogedde ku bayimbi n'ennyimba zaabwe. Musaba abayimbi ssente okwogerera mu nnyimba zaabwe? Not really. Ffe ssente tuzisaba batuwadde emirimu. Bwe mubeera mu audience eyo ne musaba abantu ssente okubajjako request zaabwe? Enkola etandiseewo mu bano ba MC abapangirira. Naye kati kuba kati ffe nze sijagamba nti ndi professionals that big naye nze CMC nga wesikoledde. Kitegeeza nzija bwe mba nzija okumukolo gw'okusaba ssente zenjagala okujja osanyusa ggwe n'abantu bo abagenyi bo biwayise bafiiringe at home bafiiringe the party. So sirabawo nsonga ate nsabisa abagenyi bo ssente kuba ate kijja ba stressinga oba onfuna bulungi. So embeera y'okusabiriza ejjiddemu bano ba MC benayise ba comedians naye MC omutuufu tasobola kusaba. Ne bw'aba asabye era tomanya nti asabye. MC ayina contribution gy'ateeka ku luyimba okufuuka hiti? MC oluyimba okufuuka hit first of all oluyimba okufuuka hit kiva mu promotion. Era kati MC
hyping oluyimba DJ lwakubye ate nga ba DJs bakuwa hit. So MC mpozi nga ali ku radio ba presenters kuba nabo baba ba MCs. Yeah, ba presenters baba okuwadde omukisa n'alukuba ate okulukuba ebiseera ebisinga ku radio enyimba ezikubwayo tezirondebwa ba presenters wabeera wakola ku music. Yeah, ndowooza MC kyayinza okukola ennyo nga tannalukuba wano n'agamba oluyimba luno lwendeeta lwa muyimbi gundi lwa tabbu nnyo lutambudde lukomye wano era tusaba muluwagire ako ka contribution kabakozi naye tewabaawo nnyo kyamaanyi mpozi. Okay. MC etunda atya marketing. MC okwetunda kwa MC awo wewali obuzibu. Kyobola nga aba MC abamu bamaliriza bakoledde obwereere. Kubanga gwe wonaba MC oli club hype MC naye nga buli club gyoyingiramu ogenda ohypinga buli aliyo kitegeezo ojja kuhypinga bakweya akakifa ka bbiya ofulume eyo club ogende mu ndala. So MC olina okumanya nti ndi MC nkola era guno mulimo. Bw'oba ogufudde omulimo buli mulimo gubaako contract. Yeah. Kakati nze bwe mba nga nkola ne senior B okugeza bwe tukola overdose wali ate tojja kunsanga nga I'm hyping another DJ. Onfuna bulungi kubanga bali aba overdose balina okubeera n'okulindirira okwo okuwulira tetumuwulirako walala. Onfuna bulungi kitegeeza buli wembeera mbaawo lwa nsonga era ekifuula MC omulungi olina okulimitinga appearance zo. Yeah, bw'otali limitinga appearance abantu bajja kufuula wa bulijjo ne beeyogera babikootinge babeere nga babimanyi. So ojja kuba tolina kapya koleeta n'ekirala MC olina okubeera nga oli creative. MC omulungi abeera creative okusinziira ku audience gy'ali nayo nga bwe nnakugambye olina okubeera nga okolagana ne audience yo bulungi nnyo. Kyekikufuula omulungi kubanga ffe nze emirimu gyenkoze gyonna kuba ne kusaana ngenda ku graduation nateeta eyo abantu bakulaba ku show ne bakuwa emirimu. Kitegeeza performance yo ku show weebale nnyo. So olwoba weetunze performance yo kwe kwetunda. Mpozi n'ekirala n'oyongeramu ne bino byayingidde ebya digital ne weesudiya naye ne bwe weesudiya nga tolina waaka oba tolina lugendo. Okay. Bizibu ki ebirala bye musanga nga ba MCs mu industry? Audience otuvuma. Muba temunyumisa? Munaye audience nga bwe nkugambye audience kati ezo mabaala so sivumaawo baba balina abantu bwe bamanyi kati balaba omupya baba bamusuubira akole ng'ekyoli so nga ate noona alina waako owuwe gw'alina okukola kaakati awo we wava obuzibu mpozi n'awalala audience naye nze audience tetera kunvuma so sina nya experience yakuvumibwa ekyo nakifuuyi nga bwe nkugambye. Kaakati wali ku ntandikwa nga ke nkugambye ako ke banvuma naye ate olwamala ne bantegeera kati ekyali avuma oli awulira nti ekyaze amanya that is a good piece. Tukyali ne HMCH alaba Sakata Vibes tewerabira subscribe ngobengo ofuna updates zino anytime any day anywhere kasatu banga tuzze n'omuntu akuletera information enjawulo ideas enjawulo emiramu ejenjawulo topics zenjawulo. Nze DJ Sinabi one more time ku kamera kuliko manyi ga mugongo bone abeera kwasaganya ensonga zino bulungi nnyo. OYH anjagala since oli MC olina okubanga ebintu bino birabidde ebbanga naawe ogoberedde ebimu bibaddewo oba wabisangawo. Mpaayo balegendary MCs basatu gwe b'okuze olaba oba b'okuze weegomba oba bazze jjo naye nga bakyusiza system. Komaawo nze ba MC be neegomba mu Uganda mulimu omwami Abe Mukiibi Nkaaga mulimu omukulu Patrick Omujuuka. Those are my inspirers. Pozi n'omwami Medi Nsereko Sebuliba. Lwaki bonna ba CBS? Kubanga balina kyempita content era bw'oba olaba omukululo gwange gwegwo mbajjako enkola y'emirimu ne mbakoppa
ya atenga mu art okoppa kukirizibwa kasito okoppa bulungi so abo beba MC benda banga baba ali ku mukolo negomba mpozi ne bwe tuba tugenze eri mu traditional wali omukulu Balunabba n'omukulu ono eyali ku super Bakidao webale nnyo Bakidao so era ne bwenda bakiripu zaabwe nzijjamu ekyokuyiga awo wenyini MC Kiggwe gosobola organizing nti ali most influential ku mulembe guno ogwe tuliko ku mulembe guno omanyi kati ba MC simanyi oba MC kikaki omanyi kati guno omulembe gwa kusudia ate MC kati ba MC abasinga ba presenters so MC kati ya training ndaba Mosh training nnyo waliwo MC kyomulala in fact Mosh olowooza bwa MC mu Uganda bulina ensibuko bulinako bwannanyini waliwo trademark gye mulabirako nogamba MC kibala kya Uganda MC azinga MC omulimo gwakatandika okurecognizingibwa kuba okuva edda twalinanga bakalabalaba b'emikolo naye nga bali loko bakolanga emikolo gyabwe eyo mu byalo nga bamuwaayo akenge n'ayogerera omukolo nga bwagwagadde naye kati guno omulembe oguliwo ebintu byakyuka biri modernized naye nga obwa MC tebulina nsibuko nnyo eri awo wano mu Uganda buli omu osanga yeyita MC buli omu osanga yeyita DJ ayigidde mu kalibrary nga kano playinga music agandi DJ so bwe buzibu obwo naye ensibuko eri awo teriiwo nnyo pozi nga ffe tunagiteekawo engeri gy'oli entertainer oli mu entertainment oyogera ki ku entertainment okubanga ajoininga politics tulaba entertainer basinga bayingidde politics ki buzibu ki kakodyo ki si kakodyo kwebereramu kubanga ba entertainers uli twalowoozanga nti politics w'abantu kwegamba abali mu upper class naye bwe twabawa omukisa abo abayivu batukulembedde bubi tugawo kubanga bye bakola twali tumanyi bye bakola tetubisobola tugenza okulaba ate bye bakola ate ffe tusingawo tugamba ensi yaffe tejja kuwabanga tulaba katugyekwatiramu so tewali mutawaana oli bwabanga asobola okubeera entertainer ate nga politician tubadde ne H ng'akunnyonnyola ensonga nga bw'ozirabye Sakata Vibes of course tusobola kumaliriza show yaffe ng'omusajja tetumusoyezaayo obubuuzo bwe tutasobola kuleka bwe tutasobola kubuusa maaso naye abuwulire we bwokya ku katebe kano akabuuzo akasookera ddala nga experienced MC banaye temufa ku luzungu lwange that is okay experienced MC oyogera ki ku Fresh Kid omwana omutazze jjo okubanga ensi emwogerako saawa mukisa gwe omanyi mu ati mulimu emikisa nze niye MC mulungi naye ndabika omukisa gwange tegunnatuuka kutuuka bali we bali naye ng'ate abantu bangi abalina waako omutono kwange nga bali we neegomba so Fresh Kid alina omukisa ate ali talented so bw'anaagenda maaso ne talenti ye n'ayongera okugisoma ajja kufuuka omuntu omulungi Yo abazola yalwa myaka Fresh Kid banteka yo amanya Fresh Kid Uganda era nga ndiwala okubategeeza nti mubeereko nnyo ku Sakata Vibes ne DJ Seniabi mubale nnyo olowooza engeri gy'obeera mu bidongo olowooza ki ekireetera abakazi okwetonda abakazi okwetunda obutamatira kaza abasinga tebamatira abeera n'omwami we abakazi bazibu abakazi tebamatira kyobula Mungu yabawa ekisige naye bakimwa ne basigawo ipenso so mukazi okwenda ekyo kiri obvious omukazi ajja kwenda ne bonamu ennyonyi ajja kwenda kuwa boda aleeta ebintu by'omutise so ebyo bwe biri abakyala bo bwe batyo bali bwe bityo lwaki we mubeera mu ndongo muwaana abakazi mbwa bali smart mu ndongo bambala kyokuba smart we mubawaanira omukazi tetubawaana nti babeera smart like naye tubawaana basanyuke naye si buli omu kyaba smart
naye nga bw'oba ogenza okusanyusa abantu obeera nga atonda ice cream olina okusanyusa buli aliwo ice cream awooma anti kati owa ice cream buli omu amuyita amusanyula so ne MC abeeranga wa ice cream buli omu olina omusanyusa naye nga siga nti bonna baba smart abamu okisinziira smart oliwa bw'oba mu club kazi ali smart mu club aba yambadde skin tight aba yambadde mini oba what oba busikiriza ate bwe tuba mu kwanjula ali smart aba mu busuuti nga asabudde omulabira ddala omukyala anyumye mu busuuti oyo aba smart naye nga kisinzira wawooli mu ntebe mulina ekibiina ekigataba MC tulina ekibiina ekitaba bannabitone MC Entebbe Music Association ne ba MC mwebali olina obugambo bweyagala okolekera abalaba Sakata Vibes abalabi ba Sakata Vibes mbagala nnyo mwebale nnyo okuwagira DJ Senior B the remix user era mbagamba ntono omusajja abamusinga mu Uganda batini nze nkubuulira lwakuba abamu beesudya n'abamu balogamu naye omusajja taloga kuba ekintu kye kwalaali ate ng'omuziki agukubidde ebbanga nze nali mu kyalo nga mpulira DJ Senior ojubisiza nnyo twalinga mu kyalo nga tukuba remix zo ku mbaga olwa nnyo mu kyalo kuba olwedde oli mukulu kirungi kati ndi nammwe abansookayo ekyo si kikulu naye tewababulidde olina emyaka emeka nina emyaka 10 waganda 3 abaana bameka abaana sinazaala tozaale nja kuzaala insha Allah naye ekikulu si kuzaala ekikulu nsi kumanya nga MC singa bato ya Shiba ne Cindy yaliwo wale wagirani Cindy obviously lwaki Cindy leka nawe olwokuba akuna manyo no like me she's multi talented okukunama nokola ki okunama nga bwe akukaba katungulu munva okunama katungulu mumba njagala kumanya ekimu kwagaza Cindy ekinjagaza Cindy ali multi talented she is so talented ate ekintu akiyimiriddeko ebbanga ddene Shiba ali talented top agiyimiriddeko ebbanga ddene top omanyi music Shiba ali talented mba rappers naye mu ba singers ate Cindy ali wala nnyo kubanga ekyo nawe okiraba bulabi rapper ne singer njagala okubuuza njawulo ki eri wakati wa artist ne musician anti kati artist omukubi ebifaananyi artist omuyimbi artist DJ artist MC artist naye musician ate yaba muyimbi nga mu ba artist abo mulimu musicians ne ba MCs so yenjawulo eriwo osobola okuba artist naye nga toli musician naye ato buli musician artist man okola obulango obwa recording nga MC mbikolera ddala kibeera kitanga okola akalango tukolereyo akalango ka Sakata Vibes kitwale nti oli mu studio asitera kola bintu biri substandard akalango kano kajja wa substandard naye obulango tubukolera mu studios era ne kavayo nga kali clear man kale era we munalaba akalango ka Sakata mujja manyo mukulu akatuddemu ng'asiimye tata bw'oyogedde tosaako mukulu kitiibwa gyendi kiringa bugamba mwami Saalongo anyway tusobola kusukka waawo naye nga abalabi ba Sakata mbagamba ekigambo kimu buli lwa mukaaga mubeere ku 90.4 Dembe FM okuva ssaawa 10 paka mukago gw'ekiro DJ Senior B Jacob Mutuze Tomusangi bakola bino bye tukola wano n'okusingawo aye n'ekirala olunaku olwokutaano olusooka mu mwezi abantu abali ku Ntebe Road sira lwaki mulira ssente zammwe mbufunda waliwo ekifo ekirungi ekibeeramu abantu kati nga ffe omanyi waliwo abantu abamatalinga this DJ matters and this MC matters too so tubeera wali ku stop short muyitirawo ekitala wane mabega wa Gita Benz ne mujja ne munyumirwa ku music n'ebintu ebinyuma mu entertainment no abalabi abalala abali emitalo w'amayanja abali Abu Dhabi abali UK abali yona gye muli njogeddeyo kuba gye nali ngenze mwena tubagamba Sakata DJ Senior B bone manyi ga mugongo abakyala mwebali kwagala bone mwebalire ddala mukumidde omwana
anyway tetujja kusukka nze sijja kufuuka mwogezi wa lunaku kusobola okwogera paka nca webale nnyo so bankomako bukomi webale nnyo ndi MCH Mike Maestro ku Facebook kwendi ninako page eyitibwa Friends of DJH gendo giraikinge ku YouTube kwendi DJH 256 ogenda no subscribing ku gundi yange eyo noberanga no followinga ku Twitter kwendi Mike Maestro ku Facebook kwendi ku Instagram kwendi Mike Maestro ekintu kikuba east west south mbatumiddeko mwena mwebale nnyo Ramadan Karim abasiraamu temwebuzabuza musiibe ye ne woba omukyala tewamuwoowa siiba ekibonerezo ky'okusiiba kirala n'ekyobutawoowa kirala temwebuzabuza abasiraamu anyway oluza tuyinza okusukawo waliwo honorable omwe yagamba nti no since tuli bantu bakulu ensonga ezirimu amakulu tuziwa amakulu Sakata Vibe subscribe mbadde nneerabire eno workshop etunda ebyamasannyalaze bane abali mu ntebe n'emiriraano mujye muwagira omulimu omupya guno ate mugututumule ebyamasannyalaze tubirina buladiyo tubulina muleme okwambala engoye ezitali eno yammeka abagita bata Ikenson mitwalo 5 jokka eriko Dembe FM butereevu tewano tewali rediyo etaliimu Dembe n'olwekyo mujye muwagire company mu mbeera ey'omulembe nnyo kale toyanza nnyo toyanzeke sabula